Atendereza wagulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabo ndekitangala mbasindika ekitangala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogo kyewaggula ezaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe era Katonda eyentengeredde olwa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weyongeyo n'obulamu obwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudde tunabakwera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri omukama okuva eri Ssaalongo Mukasa amanyikiddwa nga St. Germain mu Nnyanyimbe. Ssaalongo Mukasa ye taata wa Super Universe mwekisibuka. Super Universe ziri 7 okuva mu Dupa Universe emanyikiddwa nga kitaffe Tonda ne Maama Namugereka. So ye omwana omuggalanda mu butonzi. So yakola Super Universe ey'omusanvu mwetusibuka y'ensonga lwaki yakakasa era yatudde mu bwabulamu mukasa so yafuga omubiri bwe twambala weewaawo saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliisa enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu edda ekikula kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleetaano bwe okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era bawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ebiseera ebisinga muteebereza obulamu nga bulimu essanyu ebitambula bingi wepo n'engero ezeeyongera okubeera nga ziyanjuluzibwa amaaso gammwe olumu okuddiŋŋana olulala abaagalwa emabega w'engero ezo nga we zibeera zirabise abaagalwa wabeerawo obusirifu obutatambula abaagalwa ensibuko y'obutonzi teyimusibwa era tegwa teyina ntandiko era teyina nkomekkerero eri bw'etyo evaamu ekyo ebeera etuukiridde era tewaliwo asobola gikwatako okubeera nga wejjamu engero ez'obuntu tandika n'obusirifu abaagalwa mu busirifu obutudde mu nda yammwe bwe buteekawo omusingi egwebuziba ogwo ogutaliimu birowoozo era nga mu bbanga eryo ery'obusirifu ekirowoozo tekisobola kuyingirayo abaagalwa waliwo obusirifu ne wabweru wammwe nga ly'ebbanga eryo eribeera libeetoolodde nga buli kyekivuga era n'ekyo ekibeera kiwangiddwa mu bulabika abaagalwa buli w'obeera bumu wamu n'obusirifu obwo otandika okuwuliriza amazima olugero olwanze ai ekigambo nze oba ai ly'erinnya ebbereberye erya Katonda ai oba nze kitegeera era nga kino kibeera kisigala nga ekyama akaama akakubibwa eri ggwe buli kadde buli w'oyogera eri obulamu bwo
wabeerawo ebiddiriŋŋana, wabeerawo obuwanguzi oba okulemererwa. Kiba kitegeeza nti oba oluka olutuula olwo olukunyweza mu katiba ak'embeera ey'obuntu gy'obeera weetaddemu. Naye omwagalwa w'olondako okubeera nga owanirira obusirifu, ebikadde byonna bitandika okutaggulukuka. Engero zonna zitandika okwasibwa n'okutegeerebwa. Mu bbanga eryo ery'obusirifu weewagattaganyizibwa obutukuvu n'omanya nti ndi nsibuko. Mu ngeri eno tukusaba oleme kubuguutana, naye jjuza ebbanga eryo n'ebintu eby'enjawulo, naye ate tobijjuza na kulamula oba n'ebintu ebitakugasa. Buli kulamula kwonna kibeera kirowoozo ekyo ekikontana n'ekikula kye ekyannamaddala. Omwagalwa buli w'ovaamu omuwundwa oba gye muyita projector ey'ekizikiza eri omulala, ekizikiza ekyo kisooka ne kibeera mu nsi yo ggwe kennyini, n'osobola okubeera nga onywa ekikompe eky'obukaawu bw'obeera ogabye. Mu busirifu tewaliiwo bisiikirize, wabeerawo bwerufu bwa kitangaala eky'ekikula kyo. Omwagalwa fuuka ekyombo, fuuka omuwaatwa omuggufu, ogwo gusobola okubeera nga guyitamu ekikkoowa ekitukuvu kisobole okubeera nga kyebonga eri ensi. Leka amaanyi aganze gabeere nga gabulira mu maanyi agandi ayamu. Era leka amaloboozi ag'ebirowoozo byo gatandike okubeera nga ganaabuuka paka mu busirifu nga bwe kibadde buli kadde. Abagalwa, mu kadde ako oyinza okulaba era osobola okutegeera nti tewaliiwo kyali kibaddewo. Okuyimuka n'okugwa kwa buli mbeera ndabirwamu eyo ebeera ekuli mu maaso, naye ng'ensibuko yo tetambula, temenyeka, tebonaabona. Buli kiseera esigala mu ssanyu lyayo. Mu ngeri eno mukuume obusirifu abagalwa. Mu busirifu obwo bwe muyina mu nda yammwe. Ndi Mukasa atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa obwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.